Mukwano gw'abangi nze nfunye enkobo lwaleero mbalojjere ku nju ze tupangisa ennaku yansanga ey'obupangisa neekamala Kampala ne mbuuna nsenguka wano nsenga walizaalibwa ku kyalo bakiyita Namakofu oba abalala bakiyita Kasambya. Nazaalibwa mu mwaka gwa 1946. Taata wange omugenzi Paulo Bulega. Erinnya lya Bulega naffe ab'ennyonyi tulituuma maama eyali Filomera Namandi. Wadde waffe maama yatuzaala abaana 13. Omugigi omuto mwaka n'omugigi omukulu nagwo mwaka. Bwe nasomera omugigi bayitawo Mulajje Parish. Awo Mulajje Mugonza we yayimba we yakubira amatafu Mulajje Parish nasoma we natandikira P1. Naye n'okutandika P1 nali mmaze okusoma akatabo nasookera mu alifu nenzirako Wakikere ne Wamusota nenzirako Mulowoza number 1 Mulowoza number 2 number 3 ogenda okutuuka mu P1 nga manyi okusoma ekitabo mu Luganda kubanga banzijaawo ne bannange we baatukuŋŋaanya ku kyalo era waliwo omukoddomu wange twazannyanga naye nga muto yeyanjazika essaati yange oba baagiyitanga eya Lwenda ennyimpi. Nava eyo Mulajje Parish najja e Bukasa ne nsoma P3 eka ne maama twatambuza kigere okuva ewaffe Kasambya oba Namakofu Namawojja Lunyolya tulegedde awo bwe tutyo tugguse e Busiika tuzze Kabanyolo Namulonge paka Gayaza Kigere. Mbaga bwe yaggwa twaddayo ne maama ewaffe nzirayo okusoma. Batikya ab'edda baakubanga nnyo abaana baatukuba kantu katono bwe kati nga kibooka enyoka. Kaakati bwe ngenda okusoma olumu ku ssomero ne bankuba kibooko ezitayogerekeka ate ne ngenda okulima. Bwe navaayo okusobya okwokubiri nga ntuuse leeti saatuuka ku ssomero nalaba omuyembe mulungi nnyo nga ninnya muti nga ntuula eyo nga mbeera ogwo paka obudde bwe bwatuuka eggulo obuva ku ssomero ne ngamba kanzireeka bajja kulowooza nti nasomye nga ngenda kutuuka eka nga bulijjo bwe kiba enkeera nzirayo ku ssomero ne neerakira bajja kumukuba kubanga jjo saasoma. Ne ngamba nkole ntya ne ngamba wano essomero lino kandiveemu ngende eri bakulu bange manyirazi yansanyukira nnyo omwana wattu nga nnyaliriza paka nebba yali mulungi nnyo. Bwe yakomawo okuva e Kampala yali musuubuzi wa ndiizi nga mweka ku ggaali. Bwe yakomawo n'asanyukira muko najjayo enkoko n'agisala nendya nentandika okusomera ddala nenkoma mu junior 2 ntwala mu tekinika ekisubi ntandika okusoma engatto okutunga engatto najja e Kampala nentandika okukola ewa mwami mukulu wange yantwala omwami Magala yali abeera Katwe ewali edduuka ly'engatto galawo nalwawo era nalabirawo ebinene abayimbi omubereberye gwe nasooka okulaba yali Segamwenge ese engatto eyo okugikola repair nali ndi awo ng'omulala azze ono yali Charles Sonko. Akati munnange bwe yajja yaleeta obuliba ng'abusazeesaze bulinganga obw'emmondo obulala bufaanana bulala ng'ayagala tubutunge nga tubutungira ku buuzi. Charles Sonko nga ngamba nti ono ojja n'okola practice siŋŋaana waliwo abawala baali 3 n'abalenzi 3 nga Sonko wakuna mu balenzi. Bazina Zulu dance ti amazina ga South Africa. Show gyensooka okukola mu gurupu eyo nagikolera mu Apollo Hotel. Abo omanyi
ffe baartist abasinga obungi tubeera twekunya twekunya ku lunaku olwo nga okuggwawo ffenna tulinnya emmotoka twabanga tugenda ebbombo ng'emmotoka z'abagenyi ziva ebbombo zidda e Kampala emikolo giwedde tugenda olw'ebukakata olumanyi olwo nduyiiza mu nnyendo. Okay, kale baganda bange tukyali ne mukadde waffe Muzeeyi Matiya Kakumirizi omu ku batandisi ba Kadongo Kamu, be bamu ku batono abatandika ensiike ya Kadongo Kamu oba abaasookawo be tukyalina. So tugenda koma mu sessioni endala. Muzeeyi Kakumirizi abadde atunyumiza obulamu obw'emabega obw'obuto bwe, ajirira atya ayingira ekisa kya entertainment, atulaze tetunayogera ku ndongo, kati olwo tugenda mu session ey'endongo olwo n'engendo za Muzeeyi Matiya Kakumirizi, kubanga y'omu ku bantu eneekakasa nti baatambula ensi eno kata bagimaleyo. Agamba Europe ndowooza ensi zino ezitondeddwawo oluvannyuma ndowooza omukago gwa Soviet Union guweddewo gy'atanagenda. Ezimu ziba nnyungi n'ogiyonja nga weeyagala, naye ate n'osanga ezitayonjeka. Wabula bannaffe kye batamanya omuntu ku nsi guno buli omu alina empisa ye. Bwe bazimba ennyumba ebisenge ebibaaba yansongo ebikolebwa erudda tebikwekebwa. Nalina munnange ku nju kwensulanga muwulu ate nga n'erudda awali yeggwala, nga bw'omanya abakyala balina ensonyi, naye nga bw'abeera n'omulenzi we ziggwawo. Bwe yakyazanga noono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga. Abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza, ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola, kuvira ddala ku miliyoni 1.2 okutuukira ddala ku ssente z'oyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School, ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana. Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati. Oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi, ate yatugambye nti balina ne basare, balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi z'oyinza okulowoozaako. Bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata ekirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja, ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula. Banyabo ne basaba. Okay, omulungi, nkwebaza nate okubanga okyangoberera. Nze Muzungu David wa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Ngusaba nti ngoberera ku YouTube, TikTok ne Facebook. Subscribinga, followinga, tujja kubanga tusobola okubanga tugatta ku kisaawe kino Kadongo Kamu. Amanya nkozesa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst ku mikutu egyo gyonna. Yeetaaga ebya Kadongo Kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka Pavula stage. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa nti nsobodde okufuna omu ku ba pioneer ba Kadongo Kamu, abasajja abaaliwo nga endongo ya Kadongo Kamu eno etandikawo, oba oliawo eyinza okuba yabasookako emyaka nga giijo, naye okutandika okutegeerekeka nti ndongo nga weebali. Nkyaziza Muzeeyi Matiya Kakumirizi akakumirira omuliro. Weeru sebo nsanyusa okulaba. Amiina, nange bwe ntyo. Obulamu obusanga otya? Obulamu bulungi mu ngeri yange, naye nga wonna buli bwe butyo. Naye kirungi nti kasita Katonda aba akyatuwadde ekirabo ky'obulamu. Katonda akyatutaddewo. Webale kutwaliriza. Era ab'ewaka bali batya? Ab'ewaka mbaleseeyo nga balungi, si babi nnyo. Mukadde maama ali atya? Yali mulungi. Bannyinange ne baganda bange bali batya? Bonna balungi. Jeni ndudde omuwuliza. Ali apatikana na kuyimba kwe. Webale kutendeka. Natendeka. Abayimbi bangi abayimba ne bakunaakuna, naye oba oliawo abaana tebagoberera layini eyo. Ate n'abamu kinategeerako nti abamu temwayagala baana bammwe kubanga bagoberera emikululo gyammwe. Nategeerako nti Fred Selemba okujja mu ndongo taata we teyakyagalako.
era nze naleeta Sseremba oyo mbuulira ku lutalo Lwampaka lwali lutya nga Christopher Ssebadduka akukyayo olw'okukwata omwana w'omutwalo mu ndongo? Yankyawa naye ate nga Ssebadduka nange namunyigiramu okugaana omwana okuyimba ate ng'omwana oyo teyamuwerera bulungi ku ssomero. N'olwekyo nze bwe namusiŋŋaana ne mugaa nti endongo kitawo gyakuba ennungi enkanidde awo oyinza otyo okubanga gwe tokuba ndongo. Ne mugamba jangu kwolwo twali tukubidde mu katawuni okuva mu Ndeeba e Masaka mu Ndeeba ng'ogenda e Kawuku waliwo awo tawuni bagiyitaani wakati awo waliwo akatawuni kanenemu ali e Masaka oyinza otuyamba nze munayeeyo ngendayo Bwalunga nina bye ngenda okunoonyereza. Kati twali tugenda kukola awo ne mugamba jangu. Yeso. Bwe namuyitanga ndi mu Bona International. Yeso. Kibiina kyange nakola oluvannyuma ate. Olw'entebe Gitasingazi. Oluvannyuma lwa Ntebe Gitasingazi. Yeso. N'entebe nze nagitandika naye ebyayo byeyo mabega. Tujja tuukayo. Tujja tuukayo. Amiina. Kaakati Sseremba ng'ajja nga mugulu ayita okuba ndongo ate oyinza okuba endongo n'ogisinza kitaawo nakkiriza era twatandika okutambula naye ndeeku olwo yenyumizaako kitaawe namugamba mbadde ne Kakumirizi namugamba toddayo okubeera ne Kakumirizi toddayo saagala yonooneke naye ng'ate yennyini twali tuyimba naye nga teyayonooneka ne mugamba oyo akulimba ayagala okola emirimu mirala. Mukwano gwange Sseremba yali atutte obudde okwebazaako nti muzeeyi taata webale kye wankolera. Sseremba ye tanneebaazangako naye tubeera naye nga twogera bulungi era sirowooza nga yakyerabira naye tangambako nti munaye wanyamba. Naye nga mukulu wange Sseremba yonna gy'oli nkutumiddeko y'omu ku bayimbi ba Kadongo Kamu beneekakasa mu mpisa. Wampisa nnungi nnyo era musufu. Bw'eba yakupima eyiye yasukka. Muzeeyi wangi osobodde otutegeeza nti gwe muzeeyi Matiya Kakumirizi. Nze Matiya Kakumirizi. Tulina obuzibu ensangi zino mugenda mu ggwawo. Era ogamba nze mbuzaayo mmeka? Simanyi. Katonda yamanyi. Simanyi naye era ffe bagamba akula yaafa. Ekitegeeza buli olukya tuba tusemberera. Tuba tulina okugenda. Muzeeyi Matiya Kakumirizi. Wangi. Ozaalibwawa? Nzaalibwa si wala nnyo. Mayiro nga 3 oba 25 okuva e Kampala. Okuva e Kampala. Okutuuka e Namawojja. E Namawojja. Mayiro nno twapimanga mayiro ku luli. Naye nga nzipima mpita Bombo. Bamunanika? Bombo, Kalagala. Bamunanika ate oba ogenze wali Kalule. Naye mpita Bombo mwennyini mu maduuka. Kalagala mpozi ye yali eva omugenzi John Mabirizi? Nono jo gundi. Nono Gerard Majanja? Majanja weeno eno kulwe Semuto kulwe Kachiri ali mu Busiro. So ozaalibweyo? Nzaalibwa ku kyalo bakiyita Namakofu. Oba abalala bakiyita Kasambya. Naye ng'oyita Namawojja. Muzeeyi Kakumirizi ozaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa mu mwaka gwa 1946. 1946. Yeso. Ozaalibwa ani? Nzaalibwa taata wange omugenzi Paulo Bulega. Mugenzi Paulo Bulega. Abasinga obungi bayinza okulowooza nti ndi wa Musu. Nedda. Erinnya lya Bulega naffe ab'ennyonyi tulituuma kubanga Bulega lwali luzzi olulimu emitala eno nga wali ab'omusu
ate emitalo erudde eno nga waliyo ab'ennyonyi oluzzi nga luli awo wakati ffenna tulusenako amannya ago naye nze ndi wa nnyonyi Ennyange ndi muzzukulu wa Mbaziira Bulimu. Ate omukadde maama yali Philomena Namande ye nga Wankima. Emyaka 78 emabega ozaalibwa mwazaalibwa abaana bameka? Mukadde waffe maama yatuzaala abaana 13. Nga Kakumirizi mwana wa kumeka? Nze nali wa 10. Wali mwana wa 10? Ali wa 10 kubanga yali anzirako yagenda Mukama yamutwala, n'omulala yaddako oyo Mukama naye n'amutwala, ate era n'asembayo Mukama n'amutwala. Olugendo luwanvu singa tuba tutudde obulungi yinza okunyumiza ngeri ki gye baagendamu ako, naye lugendo luwanvu. Muzeeyi Kakumirizi, edda twasomanga katikisimu n'emisoso emirala awo egyasookera ddala. Egyo toyogera. Nasoma egyo naye nkunakuna emyaka 2. Omugigi omuto mwaka n'omugigi omukulu nawo mwaka. Kati wovaawo obulamu bwaffe buno obw'okusoma? We nasomera omugigi bayitawo Mulagye Parish. Oyita bamunani. So nno nayitayo nali ngenda wa George Sebowa Mugonza. Lwabubi naye nkwagadde. Kalwe. Tuvaana e Kalwe n'oweterawo e Kalwe n'odda Ekyabugga. Awo Mulagye Mugonza we yayimba we yakubira amatafaali. Faaza waawo. Faaza nga yamukola bubi. Namugamba yali atamidde. Wabula Faaza saamutegeera kubanga Mugonza we musinga obukulu. Kubanga nze emyaka 52 we natandikira 53 tandika omugigi omuto 54 omugigi mukulu. George Mugonza yali musajja mudama wakimanyako? Byonna nga mbimanyi. Oboth. Ye Sebowa Oboth. George Sebowa Oboth. Wayingira endongo n'afuna erya Mugonza. Naye nga toyinza kumumanya. Anti wano twayanirizanga nnyo abantu bonna n'okutuusa kaakati. Naye simanyi wa maaso eyo munaasigalanga abanaabeerawo bajja sigalanga baaniriza kubanga abagenyi tulabika tutandise osiiwuka empisa. Abagenyi basiiwuusa empisa eteri ntuufu, era olaba nina oluyimba ndwerabiddeyo oba olulina simanyi. Lugamba lutya? Ekikutta obudde olulina ndulina ojja kuluteekako olwo. Naluyimba lwa nsonga eyo abaana engeri gye baayonoonebwa mu mwaka gwa 1967 awo watandikira enjaga omwaka ogwo. Lujja kubabuulira abantu. Muzeeyi Kakumirizi, otandise obulamu bw'okusoma ku Mulagye Parish. Mulagye Parish we natandikira P1. Naye n'okutandika P1 nali mmaze okusoma akatabo, nasookera mu Alifu, nenzirako Wakikere ne Wamusota, nenzirako Mulowoza. Number 1, Mulowoza number 2, number 3. Ogenda okutuuka mu P1 nga manyi okusoma ekitabo mu Luganda. Kati kyalinga kyatteeka nti obwo obutabo olina obusoma? Mu ddiini yaffe kyali kyatteeka, ate bwosi bwa ddiini obuno Mulowoza kusomesa baana ngeri gye banayiga okusoma. So otandika P1 mwaka kyogo? P1 nakitandika mu mwaka gwa 54. N'osomerako Mulagye Parish. Nengenda P2 ate awo taata nanzijawo nantwala ewuwe bayitayo e Bukasa.
Bukasa ng'oyise Namawujja yadde Ziroobwe waliwo awo sub parish awo naye nga taata yalinganga omusomesa waawo catechist. Mzee nsaba otusiigireko ekifaananyi. Amasomero g'obudde obwo gaafaanananga gatya kubanga tulina ge tulaba ku mitimbagano oba oliawo ne tuba tutambuddeko eyo mu byalo. Tulina amasomero ag'omulembe guno ge tulaba. W'ogatunuulira n'ogamba nti n'otaagulula emyaka n'oddayo mu 54. Amasomero ago gaafaanananga gatya? Amasomero wasobya akikola. Omutaana gwajja bwe guti. Nga mmaze okumanyira awaka ne mukazi wange nalimanga naye olubimbi okuva wano kubanga yaadi 8 lwe lunaku bukiika 2 nga nze nnima lunaku lulamba yaadi 8 zino ezaabanga ez'ebigero 9. Kaakati olwali olwo nga nze nkola emirimu awaka nze nkima amazzi nsobola okukima ensuwa n'ezebbumba. Nzijjukira nzimanyi. Ozijjukira. Oluusi nga ku nkya nga ngenda okusoma nsooka kugenda kukima amazzi emirundi 4. Bwe nkomawo nzira emugga emirundi 4. Ne ngamba ono atanyambako okubya amazzi ensuwa nga zimmenya. Ekyavaamu yantuma ne muganda nga nkooye nnyo. Agamba okooye kane muganda wanajja naamugamba. Nange olwo teyamugamba. Naye lwali lunaku lwa Sande nga bagenza okusaba nze bandeka waka saa 7. Akati enkoko nga zijja ezawaka baasimba ebinyeebwa ku lujja awo. Enkoko ne zitandika okubitakula. Ate nga nze okuva obuto sirya binyeebwa bibisi. Kwegenda nzigobe. Mu kiseera we nzigoberamu nabo we baatuukira. Omukyala bwe yadda mu nju ng'atandika okugamba omulabi yeegobesagobesa enkoko abadde mu binyeebwa ng'alya. Mukulu wange bwe yavaayo teyambuuza nti ekituufu kyeki oba tugendewo tulabe w'obadde. Yajja namuggo ng'agukwesa emabega bw'ati. Nodda mu binyeebwa n'olya nanzinga omuggo ne nteekayo omukono gwe gutyo gwa kkono. Omukono guno ne gugenderamu neene mabega neeziruka eneekuba ensiko. Nalwayo nnyo omukono guno ne guzimba bwe guti. Ne ngamba ono ankubidde kikaakati tabuuza na kubuuza nti oba kiki. Akati najja nsotya mpola mpola. Nakomawo teyanyega. Obusungu bwakoma wali. Oba naye yeenenya n'aga nti omwana wattu nakuyowa bwereere. Akati bwe bukya enkya olwo nasaze dda amagezi nteeka okugenda wano siteeka okubeerawo. Nteeka okugenda nsabye abaana abamuliraanwa waliwo abawala nga bato tufaanana ne mbasaba empiso n'ewuzi. Naye engoye zange zinali njagala okutunga eziyabulukuse. Kati ntunga olwo baba bakedde ku nkya agenze ku mulimu. Kakati mba ntunga n'ono mukazi wange naga nti muno yalina mwannyina nga naye muto tuli naye awo. Nagamba engoye zizo n'oyo omutungire ezize. Bwe yazimpa engoye ze saazitunga. Nabala okutunga bwenti. Nampita manju bwenti wenju n'emabega w'effumbiro angende wa muliraano gye nabbye ebuzi empiso ambaga nti ngenze lwa nsonga gundi ne gundi. Togenda tujja kujja naffe tutuule ku nsonga ezo. Ne maama w'abaana abo baŋŋaana mbagamba nti nze ngenze nga nsimbuka nga ngenda. Okutuuka ene waabaaba mukyala waffe nga taliiyo. Ye yatambulanga nnyo teyabeeranga waka. Mitambulo nno egitali bya kukola mirimu. Angamba nti bwe ngenda ewabaaba mpulira baaba wange birabwa abeera Kampala. Lwaki sigenda Kampala? Kampala mpitawo wano.
nga nkwata lugendo ntambula ng'agenda kusomero mpise Gayaza Kasangati nzuuyo ku kisaawe ky'e Kasangati okimanyi nzikiridde awo amanga nga sinnabinulamu katono awo wano ngo Bobi Wine wakyamira awo bwe ntuuka awo nensiŋŋaanamu ekyuma ekiringa tractor nga kinyiga koolaasi sirinnya akafunvu waggulu nsitamye ntunuulidde ki ekyuma akali ntunuulira ekyuma mba ndi awo nga maama wange omuto eyali mukaataata omuto ng'ali eri obusukka kkubo yali atambula ng'agenda mugamba maama agenda okutunulayo ngenzi Kakumirizi ozze otya eno namugamba mbadde nzija wammwe mulimba mbadde nzija wammwe kubalaba nga mbeera awo mmala okugulana byengula ng'agenda ng'agula ebiwagu by'ettooke 2 ng'akomawo nentuula na biki nga mukwata nkolera naye eke nga mugoberera ewuwe kuno olukadde olwo luno oluguudo lwa koolaasi baali balukola terwaliwo waliwo olukadde olwo nga maama kwabeera oludde Masooli nga tugenda tukawaka mbanyumiza simubuulidde nti erinzi Luseebudde akati munnange luvannyuma nnyo wayiseewo wiiki amaama ga nti okubeera no nga tosoma nga kibi nja kugenda ku kkubo ninde mukulu wo Katabira oli mukulu wange gye nasooka amala ŋŋambe nti genda eri akutwale ku ssomero naye okubeera no nga tosoma olwawo ninawo ne muto wange ono maama gwazaala bwe tuzannya akati nga baaba yagenda n'amuteega kwolwo yajja nkeera nga baba neetikka nga ntwala ewuwe maze okumunyumiriza ng'eri bwe bankuba ambeera baba Katabira nga nsitula nga ntwala Gayaza tukagayaza omusosolooti yali emulajje nga bamuyitanga Faaza Byekwaso nga ndaba ng'obadde tusoma mbadde nali nsoma mulajje neeyogeza mulajje nti oli mwana wani nti konzi wa Pawulo Bulega nti omusomesa nti ye kati oze kukola ki njagala kusoma olwo ngenda okusoma bantwala mu P3 akati bwentuuka okusoma naga nti naye ate ewammwe abaana babasomesa temwawanga fees kakati wana ate olina okuwa fees kuba tebakumanyi nti oli mwana wamusomesa aga nti kale tugende nga ntwala nga mpatikya nga ntandika kusoma ebyesente saamanya nasoma ndooza yababuulira ewaffe tetusasula nga ntandika kusoma P3 P4 ebintu byange okumanya nga bizibu mba ndi mu P4 omwana bw'omanya abato bwe babeera bwe tuva nabo nkukyala ewaffe nga banjogereza bantuma amannya asumi gundi gwe okutusala nagamba nti omwana ono kankwate ejjinja lino mutiise sijja mukuba nja muyisanga ejjinja bwerete agandi abadde ankubye kaakati nga nkola ekintu ekyo bwe nkasuka ejjinja lyayitawo nerigenda likuba omulala likuba ensawo ye yali asituliramu eccupa y'amazzi neyatika nenfuna obuzibu bwe tutuuka ku ssomero ng'omwana agenda wa tica yagenda wa headmaster nga mpawaabira nga bampita nga banzunyura mu kibooko nga baŋŋamba nti kwata embazzi eyo genda otema omuti guli kalitunsi bw'ati genda ogutema ogusuule ate ojja kugutema atema gwonna natema ku muti nga gwonna gye gugenda nga waliwo embazzi etema omuti
nagutemera ennaku ezi nga buli lunaku bandaba paka lwe nagaa nti kanveeyo siina gafaana muti ng'ate nvaayo ate nga nkwata safaari omutaana gwajja bwe guti nga mmaze okumanyira awaka ne mukazi wange nalimanga naye olubimbi okuva wano yaadi kubanga yaadi 8 lwe lunaku bukiika 2 nga nze nnima lunaku lulamba yaadi 8 zino ezaabanga ez'ebigero 9 kaakati olwali olwo nga nze nkola emirimu awaka nze nkima amazzi nsobola okukima ensuwa n'ezebbumba nzijjukira nzimanyi ozijjukira oluusi nga ku nkya nga ngenda okusoma nsooka kugenda kukima amazzi emirundi 4 bwe nkomawo nzira emugga emirundi 4 ne ngamba ono atanyambako okubya amazzi ensuwa nga zimmenya ekyavaamu yantuma ne mugandi nga nkooye nnyo agamba okooye kane muganda wanajja namugamba nankolo teyamugamba naye lwali lunaku lwa Sande nga bagenza okusaba nze bandeka waka saasaba akati enkoko nga zijja ezawaka basimba ebinyeebwa ku lujjaawo enkoko nezitandika okubitakula ate nga nze okuva obuto sirya binyeebwa bibisi kwegenda nzigobe mu kiseera wenzigoberamu nabo bwe baatuukira omukyala bwe yadda mu nju ng'atandika okugamba omulabi yeegobesagobesa enkoko abadde mu binyeebwa ng'alya mukulu wange bwe yavaayo teyambuuza nti ekituufu kyeki oba tugendewo tulabe woobadde yajja namuggo ng'agukwesa emabega bw'ati nodda mu binyeebwa n'olya nanzinga omuggo nentekayo omukono gwe gutyo gwa kkono omukono gwo ne gugenderamu nene mabega neziruka eneekuba ensiko nalwayo ennyo nnyo omukono gwo ne guzimba bwe guti ne ngamba ono ankubidde kikaaka tabuuza na kubuuza nti oba kiki akati najja nsotya mpola mpola nakomawo teyanyega obusungu bwakoma wali oba naye yenenya naga nti omwana wattu nakuyowa bwereere akati bwe bukya enkya olwo nasaze edda amagezi nteeka okugenda wano siteeka okubeerawo nteeka okugenda nsabye abaana abamuliraanwa waliwo abawala nga bato tufaanana nembasaba empiso neewuzi naye engoye zange zinali njagala okutunga eziyabulukuse kati ntunga olwo baba bakedde ku nkyagenzi ku mulimu kakati mba ntunga noono omukazi wange naga nti muno yalina mwanyina nga naye muto tuli naye awo nagamba engoye zizo nooyo omutungire ezize bwe yazimpa engoye ze saazitunga nabala okutunga bwenti nampita manju bwenti wenju nemabega wefumbiro angende wa muliraano gye najja ebuza empiso ambaga nti ngenze lwansonga gundi ne gundi togenda tujja kujja naffe tutuule ku nsonga ezo ne mama w'abaana abo baŋŋaana embagamba nti nze ngenze nga nsimbuka nga ngenda okutuuka ene waabaaba mukyala waffe nga taliiyo ye yatambulanga nnyo teyabeeranga waka mitambulo nno egitali bya kukola mirimu angamba nti bwe ngenda ewabaaba mpulira baaba wange birabwa abeera Kampala lwaki sigenda Kampala Kampala mpitawo wano nga nkwata lugendo ntambula ng'agenda kusomera mpisa egayaza Kasangati nzuuyo ku kisaawe ky'e Kasangati okimanyi nzikiridde awo amanga nga sinnabinulamu katono awo wano ngo Bobi Wine wakyamira awo bwe ntuuka awo nensinganawo ekyuma ekiringa tractor nga kinyiga koolaasi sirinnya akafunvu waggulu nsitamye ntunuulidde ki
ekyuma akali entunulira ekyuma mba ndi awo nga maama wange omuto eyali mukataata omuto ng'ali eri obusukka kkubo yali atambula nga agenda mugamba maama agenda okutunulayo ngenze Kakumirizi ozze otya eno namugamba mbadde nzija wammwe mulimba akyusiza line mbadde nzija wammwe kubalaba nga mbeera awo mmala okugulana byengula ng'agenda ng'agula ebiwagu by'ettooke 2 ng'akomawo nentula na biki nga mukwata nkolera naye eke nga mugoberere wuwe kuno olukadde olwo luno oluguudo lwa koolaasi baali balukola terwaliwo waliwo olukadde olwo nga maama kwabeera oludde Masooli nga tugenda tukawaka mbanyumiza simubuulidde nti erinzi Luseebudde akati munnange luvannyuma nnyo wayiseewo wiiki amamaga nti okubeera no nga tosoma nga kibi nja kgenda ku kkubo ninde mukulu wo Katabira oli mukulu wange gye nasooka amala ngambe nti genda eri akutwale ku ssomero naye okubeera no nga tosoma olwawo ninawo ne muto wange ono maama gwazaala bwe tuzannya akati nga baaba yagenda n'amuteega kwolwo yajja nkeera nga baaba neetikka nga ntwala ewuwe maze okumunyumiriza ng'eri bwe bankuba nambeera baba Katabira nga nsitula nga ntwala Gayaaza tukagayaaza omusosolooti yali emulajje nga bamuyitanga Faaza Byekwaso nga ndaba ng'obadde tusoma mbadde nali nsoma mulajje neeyogeza mulajje nti oli mwana wani nti konzi wa Pawulo Bulega nti omusomesa nti ye kati oze kukola kinyi njagala kusoma olwo ngenda okusoma bantwala mu P3 akati bwentuuka okusoma naga nti naye ate ewammwe abaana babasomesa temwawanga fees kakati wana ate olina okuwa fees kuba tebakumanyi nti oli mwana wamusomesa aga nti kale tugende nga ntwala nga mpatikya nga ntandika kusoma ebyesente saamanya nasoma ndooza yababuulira ewaffe tetusasula nga ntandika kusoma P3 P4 ebintu byange okumanya nga bizibu mba ndi mu P4 omwana bw'omanya abato bwe babeera bwe tuva nabo nkukyala ewaffe nga banjogereza bantuma amannya asumi gundi gwe okutusala nagamba nti omwana ono kankwate ejjinja lino mutiise sijja mukuba nja muyisanga ejjinja bwerete agandi abadde ankubye kaakati nga nkola ekintu ekyo bwe nkasuka ejjinja lyayitawo nerigenda likuba omulala likuba ensawo ye yali asituliramu eccupa y'amazzi neyatika nenfuna obuzibu bwe tutuuka ku ssomero ng'omwana agenda wa tica yagenda wa headmaster nga mpawaabira nga bampita nga banzunyura mu kibooko nga baŋŋamba nti kwata embazzi eyo genda otema omuti guli kalitunsi bw'ati genda ogutema ogusuule ate ojja gutema atema gwonna natema ku muti nga gwonna gye gugenda nga waliwo embazzi etema omuti nagutemera ennaku ezi nga buli lunaku bandaba paka lwe nagaa nti kanveeyo siina gafaana muti ng'ate nvaayo ate nga nkwata safaari ekitegeeza mu bufunze Muzeeyi Kakumirizi singa wali mukyala abaami bandikuwulidde malya kakati nendayo nentandika okusomera ddala nenkoma mu junior 2 junior 2 ku mulembe guno muzeeyi eriwa junior 2 kubanga waliwo senior 1
ne senior 1 edda mwakoma ya junior 1 junior 2 senior 2 ndowooza okay okoma mu junior 2 olwo oli ku ssomero ki ndi Mulajje akati eyo bwe navaayo nenkomaawo nkuze neŋŋandika ngende noonya emirimu nkomawo ewaaba abakatabira nanga nti kankutwale mu technical antwala mu technical ekisubi Kisubi seminary yes entandika okusoma engatto okutunga engatto kati awo waliwo emisomo egyasomebwanga nga giva Nairobi eyo katusoma by correspondence entandika okusoma nabinyiikirira nnyo nga bwenkola n'engatto bwe nava mu ngatto bwe nava mu ssomero najja e Kampala nentandika okukola ewa mwami mukulu wange yantwala omwami Magala yafa dda yali asaŋŋanyizawa yali abeera Katwe ewali edduuka ly'engatto kakati naye we yansooseza wa mwami yali muna Tanzania yasooka okuntwala ne baga nti akola ngatto nti tetulinaawo kafo wano mutwale ewamagala wantwala ewamagala awo nalwawo era nalabirawo ebinene abayimbi omuberebere gwe nasooka okulaba yali Segamwenge Meseera ng'aleese engatto eyo okugikola repair kakati bwajja mukama wange ono nagenda okuwulira amugamba nti ompadde akola risiiti amaze okusasula oli namugamba nti linnya Lugwani nze Meseera Segamwenge Meseera Segamwenge nti omuyimbi nti ye bw'amala okwogera naye aba atambula agenda nange nenfulumako nengenda nemusisinkana netwogera naye bulungi ng'ayogera mpola oyo netulagaana okusisinkana nali ndi awo ng'omulala azze ono yali Charles Sonko wamumanya Charles Sonko si ye yali muganda wa Fiuda Sonko mwanyina Frida Sonko eyayimba olupapula si mupiira ono n'ayimba naawuliranga lwa bubi naye nkwagadde kaakati munnange bwe yajja yaleeta obuliba ng'abusazeesaze bulinganga obw'emmondo obulala bufaanana bulala ng'ayagala tubutunge nga tubutungira ku buuzi kati bwe yavaawo nemwerekera naye emugamba obuliba obwo bwaki nga nze ndowooza bwabasamize ngaga nti tulina amazina ge tuzina naye twesiba obuliba obwo mwesiba obuliba nti amazina ago mugazinirawa nti si walanyi wano ku White Nile wetukolera practice nemugamba nti onzikiriza nange nzigye nkoleko practice akati munnange Charles Sonko nga ngamba nti onojja n'okola practice tijja kujja nambe nagera akaseera nakubaza eŋŋambi ezikola practice nga ngendayo siŋŋaana waliwo abawala baali 3 n'abalenzi 3 nga Sonko wakuna mu balenzi nga nsooka ntuula nga mbatunuulira olwo bazina Zulu dance ambuuza Sonko amazina ago gaawa ti amazina ga South Africa amazulu Zulu dance oyo bamuzinanga batya kyetaaga nkuzina embuzinizi naye kubanga tiyali wamaanyi nnyo alinganga bwokola creative dance endala yonna eteriene yaffeyo ey'amazina golese gonna getutwalanga amazina kaakati nga nange ntandika okuyigaawo najja nga nenkola practice oluvannyuma Sonko nansiima naga nti oli mulungi show gyensooka okukola mu gurupu eyo nagikolera mu Apollo Hotel ogimanyi Apollo Hotel mwe natandikira nga tusanyusa abazungu era nakola nnyo Apollo Hotel obudde buno si ye Sheraton
era then yali bagiyita eno yali Nairo Mansion Serena yali Nairo Mansion. Kaakati naleeta amagezi mangi nnyo mu mazina kubanga ewaffe era mu byalo nali muzinyi nakuba ebivuga madinda biki nendeetamu olugezigezi awo songo nanjagala ano olugezigezi lwange. Kaakati munnange awo tusimbuka ne Sonko tutandika tuba tuli awo gavumenti ya Obote. Yes. Amini n'agijjako. Amini bw'agijjako fe twali tukoze gundi twagenda ku radio ku TV Uganda Television UTV ne tukolayo program ey'amazina ago. Kakati mpozi ono omutakoona gyeko Obote yatulaba nagani gurupu eno nteeko ginoonya. Twabuuza oluvannyuma nga tuzze tuli naye kubanga tuyitanga tutula naye Makindi eyo Presidency Lodge tutula naye wa tumugamba amazina gano wayagagala lwaki? Agandi nabaagala nnyo nze nabalaba ku TV nga muzina amazina amazulu okuva e South Africa. Ate nga South Africa bagisibako natti eby'apartheid. N'agamba njagala nnyo mmwe mugenda okutambula ensi nga mulaga amazina ga South Africa. Bannange nga tukola practice olunaku bwe lwatuuka nga batuyita kugenda Bombo kuzinira mu bantu abagenyi abaza okukyala mu ggwanga. Nga bw'omanyi ffe baartist abasinga obulungi tubeera twekunya ku lunaku olwo ng'ate emmotoka baagiweereza etutwala gundi talabika bajja leeti ogenda okuggwawo ffenna tulinye emmotoka twabanga tugenda e Bombo ng'emmotoka z'abagenyi ziva e Bombo zidda e Kampala emikolo giwedde okutuuka e Bombo wegibadde nga baga byawedde dda nga tewalina muntu n'omu. Naye tuba tuli awo ku lunaku olulala nga baweereza ababaka nga batugamba leero luno omukulu abeetaaga Kabaale Kofi Kabaale wanti eri Lukiga ogenda mu White Horse Inn. Yaweereza n'emmotoka njijjukira bulungi yali Toyota mugongo gwambwa gye bayitanga mugongo gwambwa ndowooza mmwe temwagirabako. Enkula ya zino zikamunye naki naye yo bagisalanga bulungi naano okukka. Oba si gye bayitanga Kigaati? Kigaati yali ndala yajja luvannyuma lwa mmotoka eri. Naye nga naye yali eyagala kwefaanaanyiriza. Era Kigaati era ne kamunye type ezo. Eyo nagirabako. Nga tugenda olwo twagenda nga tuli abantu 8 abazina Zulu dance. Olwo tuleeseeyo n'omukyala Lunkuse yali muzinyi w'amazina Maganda n'engoma tuzitaddemu. Kati nga tugenda ne mutoowe owa Madiina owa Lunkuse nga ye Madiina nga tugenda tutuuka waggulu eri olwo nno ndaba ne Busega nali simanyiyo ndaba oluguudo olwo lwonna bwentu olugendo lw'ebukakkata olumanyi olwo nduyiiza mu Nnyendo. Emmotoka yaffe yawummulako mu Nnyendo ku luno oluva ebukakkata kale oluva ebukakkata. Kaakati twasanga bayaawo ebyennyanja bye tutalabangako na mu nsi muno. Agannyanja aganene empuuta nga tezinnabaawo. Mwalimu Kasulubana, mulimu ebisinja, mulimu engege, emmale. Tugamba bino ebyennyanja bivaawa. Oli gwe twabuuza naga nti ebyo ebyennyanja babijja bukakkata. Ekigambo bukakkata bwe kyanyingira mu mutwe nawulira nga kyakyewunya nnyo. Bukakkata
nenkiwandika mu kitabo kyange kwe kujja nenyimba oluyimba lw'ebukakkata naye nga sirinnyangayo. Okay, kale baganda bange tukyali ne mukadde waffe Muzeeyi Matiya Kakumirizi omu ku batandisi ba Kadongo Kamu, be bamu ku batono abatandika ensiike ya Kadongo Kamu oba abasookawo be tukyalina. So tugenda koma mu sessioni endala. Muzeeyi Kakumirizi abadde atunyumiza obulamu obw'emabega obw'obuto bwe, ajirira atya ayingire ekisa kya entertainment, atulaze tetunayogera ku ndongo, kati olwo tugenda mu session ey'endongo olwo n'engendo za Muzeeyi Matiya Kakumirizi, kubanga y'omu ku bantu enekakasa nti baatambula ensi eno kata bagimaleyo. Agamba Europe ndowooza ensi zino ezitondeddwawo oluvannyuma ndowooza omukago gwa Soviet Union guweddewo gy'atanagenda. Abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza, ate balina poloti okuvira ddala ku mufuna mpola, okuvira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School, ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana. Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati. Oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi, ate yatugambye nti balina ne basare, balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako. Bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata ekirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja, ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula.